sijja kwekwasa management yaabwe kuba bakola buli ekisoboka okulaba nti show ebaayo naye nga twasooka netufuna ekifo ekyasooka twali tumanyirira Landmark Hotel wali ku Banias Banias awo nga management yensaba nze mpandiikire bamutani atwala ebyokwerinda mu Dubai Saidi nze mpandiikire Saidi nga musaba mutegeeza nti nina show ku Landmark Hotel nimbagamba that's not my responsibility buvunaanyizibwa bwammwe nga hotel okuwandiikira Saidi temumutegeeza nemuzijjako ebinjogerako nemumusabye mutinge wa Saidi waba neetaaze physically awo mbanja kujja muganda wange Senkaali wanji banange Dubai waliwo yagamba nti Dubai esobolwa wa mutwe munene Dubai esobolwa wa mutwe mugumu ate kati Dubai yeyongedde okukalubamuuko yo restrictions nkasera ate ng'ekyakalubira ddala muganda wange osiibye otya ndi bulungi mugamba oti onyondoloze eti kuliko emikolo emikolo twagiyiseewo naye tegibadde myavu twalaba nga jjajja Jumba ze Senga Kulannama eno ogenda kutuyisizaamuko omukolo guno kubanga waŋŋambyeko nti tegwabadde mu kifo kyennyini kiwasasula oba kiwali wategeka kubeeramu ate nekyala abantu abawangula awards saabalabe webajja bazayina baani Bashira Price balina okujja bakikeni what happened soko tubuuze mugamba mutya abalabi ba Nyondo Media kasubire nti muli bulungi it's a baddest Senka promotions nga bulijjo kakati abantu abo okubanga tebasobola kujja visa zaabwe zaali rejected yes abamu ne bagezaako several times visa era still nezikola ki ati visa kati ziri complicated ennaku zino sinyangu nnyo era awo nawo ssente z'abantu nezigenda yes ensonga lwaki abamu tebasobola kubanga bakola ki nga bajja naye nga Senga Kulannama ate baabo baali bavudde mu America bava mu America nebajja direct wane bamalawo ennaku mmeka which number nga balinaffe nga balina Senka promotions kati awards zaabwe bagenze nazo ezaabwe twazisindise mwasindise twasindise lwaki tebagenda nazo nga olwedde baaliwo baati balina zitwala batyo lwaki bukwakulizo kibugenderako ate kati bo bafune ezaabwe nga ezabalala tezinnabako so muba mulina kuzirelease nga one time ba mulina zigaba one time yes one time then otandika ozisindika so ziri ezabali zadde ziriko omuntu alina ozitwalirawo era bwe twamaze wetuti okubanga tuzigaba ku kitobero waliwo baadde batuwadde kubanga tukwasaganyiza omukolo gwagweredde waje mwagabidde awards ezo twazigabidde ku kitobero African Restaurant before wali wateeka kifo ki abantu bali bagenda okuŋŋaanira okugaba ezo awards twali ku XL what happened XL sijja kwekwasa management yaabwe kuba bakola buli ekisoboka okulaba nti show ebaayo naye nga twasooka netufuna ekifo ekyasooka twali tumanyirira Landmark Hotel wali ku Banias Banias awo nga management yensaba nze mpandiikire bamutani atwala ebyokwerinda mu Dubai Saidi nze mpandiikire Saidi nga musaba mutegeeza nti nina show ku Landmark Hotel nimbagamba that's not my responsibility buvunaanyizibwa bwammwe nga hotel okuwandiikira Saidi temumutegeeza nemuzijjako ebinjogerako nemumusabye mutinge wa Saidi waba neetaaze physically awo mbanja kujja naye waba taneetaaze nga documents zimala awo kiba kikola ki kati bo ne bagaana naye nga bwe bagaana ne bakansolinga ne banziriza ssente kati twegenda ku XL Grand XL nenziramu nembuukinga buto bwe mbuukinga ba Grand XL ne bansaba documents zonna ne bawandiika Saidi kati Saidi ng'alina otuwa waliwo pamiti gye bakuwa waliwo pamiti ey'obwereere nga togenda kusasula ssente kati nabona epamiti ng'olina okusasula kibayita
DTCM gubanga musolo kati mu kusooka okusubmiti nga basubmiti nga tetugenda kusasula naye nga poliisi netuwa pamiti kati poliisi nemala okuobservinga biki byetugenda okukola negamba bajja kwetaaga osasula pamiti sente nazo nenzikiriyalinga abo kati babwawo konfaminga kwe kukansolinga netuteeka kukola netuteeka ku nnaku z'omwezi 16 kubanga omukolo gwali gulina kubeerawo nga mwenda yes kati nga mwenda yes nga mwenda kati poliisi netaprovinga pamiti nempostponinga mpaka 16 kati 16 zituuka era nga zinatera osembera notandika otusaba documents eza buli muntu agenda okubeerawo ate nga kintu kizibu batugaa nti mba mugenda kuba n'abantu 40 bonna twagala ebiboogerako nga bakikalubirizaamu ne bakikalubira ne mbagamba buli kati si management ya hotel yekikola side office yabikusaba yebisaba nanyini hotel n'abisaba nze oba management ya hotel nga bakalubirizaamu kembeera ekyo nga mbadde sikirabangako nange nali so surprised era nerero nkeddeyo gye mbadde so nekigwenkererawo nga temukoze eki nabo ne bagamba ebintu byo biwanvu yennyo bitusobedde ne mutakikozesaamu kati ba refundinze ya ngenzeyo ne bakola refund bakoze refund bakuwa zonna oba ekyo kankyesigalize kubanga si byangu goba ekyo kyezosasula omusolo nemala ne bagukuddiza kiyita kyangu si kyangu birimu emitendera sente wala zigenda mu bbanka kati olina okuddamu ozisabeeyo kati kirika wona okola visa ne bagirijectinga kati sente ozijjayo okimanyi kiba kizibu mukko naye mukama ngaabadde wamu nawe bwewenyonyolanyonyolako n'olaba engeri gye bakuyiya wovaawo wano tokaana na bannamateeka olina kugondera kye bakulaze nakino zino procedure kati tekyahaddewo ntaataaganya ya mukolo guno era kyakuyiga kiki wakifunyemu kubanga kimanyi kyategekera ddala ebivulu awards n'ebirala byonna nga gwe promota wafunyemu kyakuyiga ki kyataganyiza kiti omulimu gwo kyakukoseza kyenkanabwa kyankoseza kinene nnyo si kyakifo kyokka abala ne visa okubanga ziri rejected nti still ebbugumu lyaliwo nga senga kulanama atuuse jjajjumba nga batuuse ebbugumu lyaliwo ng'era abantu bali willing okubaawo mu bungi kyomanya nti olwo olunaku lwo singa lwali approved nga tugenda kukola ennaku z'omwezi 9 kyakirina kubeera kirungi ekifo kyakiteeketeeke nga screen projector gyeziri emizindalo bawanise ekifo kiteeketeeke batimbye nga olabira ddala nga bali ku Serena Hotel bwembanga comparing yes nga stage amatala bikimu kwekiri kyekifo kiri well organized in fact simanyi lwaki ebivulu bye Dubai tebiteekebwa mu kifo bwekityo jambo wallahi wanene ekimala yes wasobola okuaccommodating abantu 6 nga wanene eri holo nene nga ate mutudde bulungi nga teri kanyiko kyakuyiga kiki wafunye kyenakugamba show ezisinga zibadde nga successful ng'ekifo kyemwategese kyekyo buli kimu nekitambula bukwaku this time round twasobodde okufuna kifo kyo nga wakitegese twasobodde kukola kolya mu budde oba ku lunaku lwewateekateeka nekiteekatekawo entaataaganya eri enteekateeka zo kati ekintu ekyo wakiyizeemu ki kubanga okyategeka kyenyiza okugamba nalabye abantu abanjagala ebyaddala kisooka kya byonna abanjagaliza ebirungi nabalabye mu kaseera ako ke nabaddemu kyekyokusooka kya byonna neera nekimpa okweteekateeka okumala omulundi oguddako kubanga ate buli kimu nkiyitamu mu makubo amatuufu nti neteeketeeke
Neera nali neeteeseteese ekifo kino wakibuukinga leeti? Nakibuukinga mala nalangira omwezi mulambo mu kusooka. Nakibuukinga before. Lwaki tebakuwa approval mangu nomata ekifo nkirina gundi permit ngirina buli kimu kiwedde? Awo kye simanyi naye nga byonna nali zirabika. Bo bwe badireyinga naye nga gwe wakeerako? Nze nakeera kuba buli kimu nali nakiranga mu budde. Ngamba ekyokubuukinga ekifo. Anti gwoba obuukinga lwakuba nti risiiti ezimu sizirina kati ezagundi ezaki risiiti za bagiyita landmark ezo sizirina ne risiiti zenina endala zezo neza Grand Excel. Grand Excel na booking nange nakuza omwezi 2 ogw'omunaana. 2 ogw'omunaana ate ng'ekivulu kyakubeerayo nga 9 ogw'omunaana. Oba tobookinze leeti muganda wange? Anti wano wona bookinga leeti oluvannyuma nti bali bamaze okukansolinga. Bali bamaze okukansolinga n'obookinga wano eno ate wano ki ekyabaawo? Anti bye byenkunnyonnyodde nti poliisi egaanye okwapuruvinga. Sookoleke wasooka n'obabookinga eri ne batakuwa n'ojja wano ku Landmark Hotel. Na booking landmark. Booking landmark. Nga twakamala okulonda. Bwe booking landmark nensasula buli kimu. Yo receipt sijina wano. Kwa bino bitute badde ngenze okukola ki? Kufuna refund. Nsonga ki ngenze bino biri sibirina wano naye mbirina. Kati nga 9 nenzirayo. Manya ngera kuzomezi 2 ne booking ekyo. Nemba nyonyo bangamba tugenda kwa tubifikisinze mu budde. Tuna kuzomezi natuka tugenda kwa kiwedde. Ne batandika okukola ku buli kimu preparation kitu kye bansaba n'enkiwaayo nebisabu meeting ne babisabu meeting ayo poliisi negaana okukola ki okubawa approval ya license permit. Why? Era katonda yagira kasita ennaku z'omwezi 7 abantu bonna bafunye awards ezaabwe oba ezimu ekyazirina. Awards zibadde zikyaliwo okuba ntuuse bakuddamu kuziyitamu nga waliwo n'awaadi emu gye babbye nesimanyi bagibbye batya n'omwaka ogwedde babba kati baziba ne bazitwala simanyi abantu nabo balimba waliwo gye babbye naye ngera bbye kwempasetinga neniya gyagifuna abereparations gena kuba emutuukako. Anyway, Senkali the baddest asazeewo okutuwagira Abanyundo Gleam. Akapakejiko kalaba ka musajja muddugavu kuba naye muddugavu nga bw'omulaba. So asazeewo okuwagira Nyundo Gleam olunaku olwaleero era nga musajja w'amaanyi nnyo products mweziri endala era nga bw'okiraba kibeera kya musajja era munda kkala yakyo ebeera ya brown tekiri nga kya mukyala. Ekyomukyala ebeera njeru ate ekyomukyala ebeera cream naye ate ono si cream. So tekisobola mujja ku kala ye gw'ono omusajja ng'oliyo omuddugavu totya kujja kutugulako kizigo. Era mu bbanga ttono nnyo nja kumunoonyaako mwete mu kamera mujja kuba mulaba enjawulo gy'ali. Mumanyi tutunda ebintu bye twetegereza bye tumanyi okitegeera. Teekamu akasente ko ng'omayo ogenda kufuna kyokola ki. Tumuteereddeko n'akaziga akatono ak'embalabe luyinja keesiga kiro ntutaako ne sabbuuni. So bye badde ogamba ki muganda wange? Balijala kwongera kwebaza ku basponsors bange abatambudde nange n'abantu Ssekinnuma awatonotono. Okusookera ddala kansooke neebaze Bam Records. Bam Records. Mwebale nnyo management ya Bam Records mwenna. Mwebale kutambula nange, mwebale kumbeererawo. Thank you so much. Neebaze Kulanama Tours and Travels. Nabo bambeererawo mu kaseera akazibu. Bakuweere ku support twagiraba. Yeah. Banjokya $1. Wa mukisa. Ate muzikize era neebaze Jjajja Juma. Kola olunaku era naye yanjokya. Yakwokya. Musingi ogutokomoka. Alhamdulillah. Neebaze Basentongo Trading Solution. Neebaze Zainabu Aziz. Neebaze Search Colors. Nono TV. Neebazeeko omusajja ow'amaanyi gwe nakugamba era agenda okujja visa ne bagirejectinga. Ono yalina okuwanda? Yalina okuyimbira essaawa 24 Zedimonko Sabatonto.
Mangeze Dimoko nga kyajja bubi ate. Mwebaza nnyo yebale nnyo. Awadi yagifunye? Awadi tendaba kutuuka naye ng'egenda mutuukako. Egenda kumutuukako soon. Neebaze nnyo waliwo mwana muwala bamuyita Kironde. Thank you so much for standing with me. Black Queen, thank you so much. Neebaze Sanyu, thank you so much. Bana abalala nga sibajjukira. Weerabidde. Ani, my God. He was advising me, that guy. My goodness. Weerabidde bana atusonyiwa. No. Sisobola mwera. Okimanyi nno. Ye mukwano. Kale maama. Bulungi ddiya. Bulungi nnyo. Bali kufolowinga ddiya. Webalire ddala. Kale maama tugezaako. Omanyi nayo ligenze Phlegmatic. Phlegmatic. Yes. Phlegmatic events. Sokoleke. Abantu bano bambuzaabuza. Phlegmatic si ye Ben. Ben ndowooza yewa Big Bang. Yewa Big Bang. Si ono gwe baatute mu kkomera. Saa zino akyaliyo. Byenfolowingako ebitonotono biraga akyaliyo mu kkomera nti guno mwezi obanga 21 agenda aleetebwa mu kooti. 21 ne kooti. Biri mu kooti. Saabitegeera bulungi empulira vuyo bwa ssimu. Hano tutategeera lunye tujja biwa nnyo ki? Tuyinza okukolera yansobi. Big Bang ani? Phlegmatic. Omusajja oyo buli ekyabangawo nga ampisaamu akasimu nange muganda wange tukuze tutya tukoyiye nangumya. Naye omuvubuka oyo ndabika mumanyi so mufaanagana namu katono. Omuga nti muli baluganda omuntu azi utawakana kabiri keeko kala yeeyo nkamanya akavubuka ako. Oli musajja nno. Musajja wa amaanyi. Bwayogera. Naye mutonotono muvubuka muto. Era nga ggwe mutonotono. Aza okubanga wamaanyi maybe mu nsimbi mu ki naye nga omubiri ali nga ggwe. Era Phlegmatic bw'oba ogamba nti oyagala kutambulako. Phlegmatic mwekwata ajja kutambuza. Atambuza. Like muno mu Dubai oba UAE yonna kagube mukolo gwa kutimba. Byonna bimalanga. Muvubuka muno yebale kuyimirira abavubuka bepingapinga. Phlegmatic mwana talina buzibu. Talina mbwa. Kanebazeeko ne ku JB Beauty Life Salon. Abagenyi bange yabaaniriza bulungi mu Dubai. Ndowooza tewali kigenda kwongerako. Sigenda kwongerako kusukka awo atakumira mpeera abankuumire. Atakumira mpeera abatukuumire mubeere bulungi. The baddest. Akale ama tuggyeeyo.